Ate akakiiko akanoonyereza ku nsimbi obuwumbi omukaaga ezaagabanibwa abakungu olw'omusango ogw'amafuta ogwawangulwa e Bungereza kaliko bye kazudde mu kunoonyereza kwabwe. Bapuliida abaali mu musango guno babasaasaanyako obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 88. Okuzuula kino akulira ekitongole ekiwooza emisolo ekya URA Doris Akol wamu n'aba URA abalala babadde bagenze mu kakiiko kano aka Parliament okubabuuza akano n'akataano ku ngeri ensimbi zino gye zaagabanibwa. Akakiiko akalondoola ensimbi mu bitongole bya gavumenti akakulirwa Abudu Katonda kayingidde olunaku olw'okubiri nga kanoonyeza ku nsimbi obuwumbi omukaaga ezaagabanibwa abakungu ba gavumenti olw'okuwangula omusango gw'amafuta e Bungereza. Olwaleero akulira ekitongole kiwooza omusolo ekya URA Doris Akolongone yawandiika ebbaluwa ekkiriza ssente z'okugabanibwa. Alabiseeko mu kakiiko n'abakungu mu URA nga n'amu ku bano bagabana ku ssente ezo bamukunyiza ku ngeri abali mu musango guno gye bayononnamu ensimbi z'omulimu omusolo nga bagenda e Bungereza n'ensimbi zakozesebwa nga baditeekakasa ku kyayogerako kujja okujuliza ssabuleza wa gavumenti. Would you tell us how many preparatory meetings you had? Mr. Chairman, I cannot remember the number of meetings we had. Bakobedda beewuunya okuba nti ekitongole kya gavumenti kiramba nga buli kimu tebakirinako kiwandiiko okujja okujuliza woofiisi ya ssabuleza. At the time, the sitting Attorney General was Honorable Peter Nyombi, who took charge of this process, and the documentation should be within the realm of the Attorney General. For purposes of the record, you don't have any documentation? No, I don't have it. May I know from the Commissioner General which documents they have? Abakira batabuse bwe bategeeza nti gavumenti yapangisa Bapuliida okuva ebuli eggwanga ano baweebwa ensimbi okuwoza omusango. To support the international lawyer in defending the country. And for every time we travel to London. And how different is their ordinary work from what they did that makes it extraordinary to deserve something extraordinary? Ensimbi zasanyizibwa ku Bapuliida zaali mu 88 nga zino zakola ku misango 4. And here you are talking about $4.3 million, yet you had paid your lawyers how much? Almost $10 million. Bwe bavuddewo ne baze ku kaalu abantu ssekinoomu 42 abagabana ku ssente ezo. Akola gavumenti President Museveni yasima abantu abo baweebwe ssente obumukaaga olw'okuwangula omusango ogw'enkizo bwe gutyo. His Excellency promised that he would reward their tireless efforts when the final award from the tribunal came out. Do you have a budget? Yes, we do. Is it approved by your board? The budget is approved by the board, yes. Do you know what that means? Bano kuliko Akolo yennyini Aleni Kajina nga yali akulira URA nga mu kiseera kino akulira yonula Jeneva Musisa Makula akulira Kesi nga mu kiseera ekyo yali akola mu URA basawoliza ba gavumenti okulu Fred Kulindi ne Peter Nyombi, Keith Muhakanizo omwadisi w'enkalakali ya minisitiri by'ensimbi n'abalala. Kyokka abadde okubagana empawa ku ngeri amannya agamu gagibwa ku lukalala lulumu ate gateekebwa ku lulala. Erimu ku ago kwe kubadde ne lyakajina. Someone who's not on this list, Allen Kajina. He's on our list, but he's not on this one. Wano ssentebe Katonda alabi basobedde ne bawummulamu okumala akaseera mu kudda Akolo annyonnyodde engeri amannya ago gatuuka ku nkalala z'abafuna ssente n'omutindo bwe bayita buli omu okugabana. Wano Puliida wa URA Ssekatawa Ali ategeeza nti Pulezidenti yasiima n'abawa ku nsimbi ezo era nga bo tebazisabangako. It is the President who said, "Thank you very much. I am going to reward you." Kino kitandudde ababaka ne badda mu buto okusoma ebbaluwa eya Pulezidenti bamulagira okukimenyawo n'agaana. He will confirm to you, he's still the president of this country. He will confirm to you. Bababuuzizza bwe basalira okwegabanya ssente. Akolo n'ategeeza nti basisinkana kyokka bwe bamusabye ekiraga nga talinaako buwandiike. Okay, did you sit in a meeting to categorize these people? There was a meeting held in the Ministry of Justice, but I can't remember whether it was minuted. Olw'ebibuuzo okubayinga obuzi tewalagidde okudda ku bbalaza ya wiiki ejja nga buli omu ne ssabuleza wa gavumenti Obedi Lutale ne lwekyo ndakasiba kusakidde eggulu ino lwa Bukedde TV.